Minisita ow'ensonga z'ebweru Major General Jeje Odong amaze okukakasa nga paasipooti ya Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine wegenda okuba nga esazibwamu. Gwe wenna akyekuumidde Kampala TV 256 nkubuuzaako n'enkwebaza emirimu gy'otuusizaako engalo olunaku lwa leero. Gwe wenna yasalawo okuba nga amawulire gonna ag'ebyobufuzi ageetooloolera mu ggwanga Uganda oli wakugafuna ku channel yaffe ya Kampala News eya Kampala TV 256 wakola okusalawo okutuufu. Atannaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okoona waawali akadde kajja kuyambako notification eyo bwe tuwanikayo eggulire lyonna okuba nga olitegeera mu bwangu obw'ekitalo. Okomentinga kulungi kuba tutambula n'endowooza ez'enjawulo ne tumanya endowooza yo. Amawulire agongedde okuvaayo olunaku olwaleero gongedde okulaga nga omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform gavumenti y'eggwanga Uganda ekulembebwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bwevuddeyo n'enteekateeka ez'okusazaamu paasipooti yo. Kino nno kiddiridde minisita ow'ensonga ez'ebweru Major General Jeje Odong okuvaayo n'ategeeza aba Internal Affairs nga paasipooti ya Kyagulanyi Ssentamu wekyandibadde ekyamakulu okuba nga esazibwamu. Ojja kujjukira nti Bobi Wine ono azze atalaaga amawanga gonna aga Bulaaya nga mu kutalaaga agenda alaga ekifaananyi oba ebitatambula bulungi naddala mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kati kino nno kiviiriddeko abakungu bangi naddala mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okuba nga essaawa zino bateereddwako envumbo. Ojja kujjukira nti asembyeyo okuteebwako envumbo ye Speaker wa Parliament y'eggwanga Right Honorable Anita Among. Naye ng'ate emabega ojja kujjukira nti General Akandiho ono nno naye yateebwako ennatti oba envumbo nga takkirizibwa kutambula genda mu ggwanga eri Amerika kw'oteeka n'ago gonna amawanga mikwano gy'eggwanga eri Amerika. Ate ojja kwongera okujjukira nti abantu bangi bazze bateebwako envumbo nga n'amawulire agasembyeyo agalaze nti Commissioner wa Parliament y'eggwanga Uganda Mathias Mpuuga naye yammiddwa visa okugenda wali mu ggwanga ery'Abungereza gye yabadde alina okgenda okuba nga asanyukirako mikwano gye abagenda okubeera n'embaga. Kati nno kino kiviiriddeko minisita w'ensonga ez'ebweru Major General Jeje Odong okuvaayo n'ategeeza nti singa gavumenti ya Uganda teyanguwe kusazaamu paasipooti ya Kyagulanyi Ssentamu, kino nno kigenda kwongera okwonoona ekifaananyi ky'eggwanga Uganda olw'ensonga nti mu mawanga g'Abazungu gy'ayongera okutalaaga ono nno ayongera kuttatana kifaananyi ky'eggwanga Uganda. Gwe wenna atambulira ku Kampala TV 256 emabega awo twakulaze aba ambasada b'eggwanga Uganda abaddiziddwa edda wano mu ggwanga Uganda nga omu ambasada okuva ali mu ggwanga ly'e Canada yaddiziddwa naye ng'entabwe yava kuba abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform. Ojja kujjukira nti emabega awo abaavaayo ne bamukwata obutambi bwe baali bamubuuza ku nsonga lwaki Akireewo Kivumbi yakwatiddwa era ensonga eyo agyogerako ki, wabula ye yavaayo mu mbeera ey'okubalaata n'abategeeza nga ebiseera ebisinga we beewamba nga baagala okugenda mu mawanga ag'ebweru. Kino nno kyatabula abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform abamu ne batandika n'okutegeeza gavumenti y'e Canada okuba nga omukyalo ono emirimu gye yali akola yali takolera bannayuganda bonna abali mu ggwanga lya Canada wabula yali akolera ekibiina kya NRM. Kati kino nno kyamuviirako ebizibu n'abeera nga yaddiziddwa essaawa eno mu ggwanga Uganda. Kati amawulire agongera okuvaayo gongedde okulaga nti minisita akola ku nsonga z'ebweru Jeje Odong ategeezezza nti essaawa yonna paasipooti ya Kyagulanyi Ssentamu yandisazibwamu. Kati nno bw'esazibwamu kiba kitegeeza nti ono takyakkirizibwa kwetooloola mawanga gonna ogenda ku lukalu olwa Bulaaya wabula amawulire ge tutegeddeko awo omukago ogwa European Union bwe guwulidde okusaba kwa minisita kuno guvuddeyo n'okulabula ne gutegeeza nti buli munnayuganda aweebwa
ng'ayita musemateeka w'eggwanga Uganda aweebwa omukisa okuba ne paasipooti ye. Era Kyagulanyi Ssentamu bo tebalaba nsonga yonna ebeera esazisibwamu paasipooti yo. Kati nno bannayuganda bo bavuddeyo, amaloboozi ne gongera okuwanvuwa. Bangi bakisanyukidde nga bagamba nti kati gavumenti batandise okuba nga bagikwata awaluma, olw'ensonga nti olaba evaayo n'ekiteeso ekyokwagala okusazaamu paasipooti ya Kyagulanyi, olw'ensonga nti abakungu bangi naddala mu gavumenti ya Uganda bateereddwako envumbo, abamu ne balemesebwa n'okuba nga bagenda mu mawanga aga Bulaaya. Ate era n'ensimbi nnyingi ezaali ziweebwa gavumenti y'eggwanga Uganda, nazo ensimbi ezo zaasalwako naddala nga bayita mu bitongole ebirwanirizi by'eddembe ly'obuntu. Kati kino nno kyongedde okutanula abakulu abali mu gavumenti ya Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nga bagamba Kyagulanyi Ssentamu essaawa yonna paasipooti ye egenda kuba nga esazibwamu. Katulinde tulabe ekinaavaayo, wabula ye Kyagulanyi abadde ku mikutu gye gyonna talina we yawandiiseeko kulaga kwemulugunya okwo oba ekirowoozo ekyo ekireeteddwa minisita akola ku nsonga z'ebweru. Nja kujjukiza gwena muganda wange okusubscribinga okoonaawo kadde kakuyambe okusindikiranga notification buli we tubeerako eggulire lyonna lye tutaddeyo. Ate era bw'okomentinga kituyamba okutambula n'endowooza yo n'okumanya ky'olowooza. Sharinga eggulire lino oba message eno etuukire ddala ku muntu ow'ewala. Kankwagaliza olunaku olulungi, siba bulungi, weeraba.